Zoom Studios 256. Bana nkamula kino mulwadde naye mwami njubolese emmotoka tumuteekemu kubanga omuntu ali emmotoka sigirese omuntu ow'ettima yagiwumudde emipiira yonna. bannange kati tugenda kukola tutya kubanga mwami Gatonya yeetaaga okutwala mu ddwaliro. Bannaye muntu ki ow'ettima yafumise emipiira gy'emmotoka mu kaseera kano ng'ate mwami Gatonya weetaagisiza emmotoka okugenda mu ddwaliro bannaye. Kaakati ekyamuntu ki eyawumudde emmotoka tekikyalina makulu. Ekikulu kati ekikola amakulu kwe kutwala omuntu mu ddwaliro. Tufune booda. Tufune booda naye era still tekimala. Musitule omulwadde mumuteeke ku mugongo. Nze musitule kino ekya booda kyogambye eneetusanga mu kkubo. Tutaase obulamu. Mumunsituleko naye Mukama oba naamusobola. Tomusuula ate. Gwenkalidde awo kubanga kati weebuuza omuntu eyayono ekyatisa emmotoka ebyali nabyo banna yava akutirize nga tukungu yanguwa naye ngigitereeza omuntu twajja tufiirako wano mpolampola. Mukyala Gatonya, kikyalo mwami abadde ekyate nange omwami wange aliwo. Kiki? alwadde kasikonda. Kasikonda amukwatiddewa? abadde agenzeyo okunyumyamu ne basajja banne gye kamukwatidde. Ye mumuwadde ku mazzi n'anywako? Amazzi gonna anywedde, buli kimu kyonna kye batugambye tukikoze naye akantu kagaanye. Kasikonda aluma, kyemumanyiika aluma naye atta. Toyogera bw'otyo ku mwami wange bannange ontiisa. Nedda kazimu yange yonna naye Kasikonda aluma adatta. nange simanyi. Tugende musange mu ddwaliro gyeraze kubanga kusooka byonna nsaba kunsonyiwa olw'okulwawo kubikugamba bintu bino.
simanyi nawwa we mba ntandikira kubikunnyonnyola. Maama, taata nkadde ankwana. Taata amanyi n'okunnumba mu kisenge kyange. N'alwanyisa olujja okuluggula naye eky'omukisa nga lusibe lunyweze. Natalie yobadde ki? Sirina kyonna. Owadde omutwe? Mama byenkugamba byebyo kyobola ntandise nakwetonda kulwawo kubikugamba. Era kyova olaba nga taata kyamuyisa bubi nnyo okuba nti nafuna olubuto. Natuuka n'okuŋŋamba nduggyemu. Iye mbuziggyemu omwana w'ekibi ampa omwana omulungi atuukiridde. Natalie okakasa byogeraga amazima. Maama gwe bulijjo ŋŋamba nti omwana omuwala aseera na nnyina. Kati bulijjo obadde olinda ky'okuŋŋamba? Maama natya. Kuba yaŋŋamba ke kali ntanda n'enkugamba ŋŋenda kuziba omumwa. Naye bannange Gatonnya bulijjo anteeka mu kulwana entalo kumbe nga mpita mabega nadda ate mu byakukwana. Iye taata ne bwajja kati nsobola omulumiriza. N'otangamba n'osirika ebbanga eryo lyonna. Mama nasooka kutya nga saagala kubatabula. Kati Gatonnya yaliwo? Aliwa Gatonnya kubanga sikyalina bugumiikiriza. Mama Tiki taata omutwala. Agenda ku mami. Mpola. Munange neiba webale kusaba. Okusaba ki? Gatonnya bamusiibudde era gyali ewaka ewuwe. Ani akuganye nti mbadde musabira? Nze nti bwe nalabye nga bamusiibudde nemanya nti saala zaffe ze zikoze. Era ezo saala zammwe zange teziriimu. Kati naatuyise ffenna baneiba be. Kati bamujjanjabe abasawo afunyemu olungubanguba. We yakoma otuvuma wayagala okutandikira. Nze simanyi naye twandigenze ne tulaba kikyatugamba. Eddi leero nze sigenda mwe mugende. Nedda ffe tugende tulabe kikyatugamba. Mwe mugende. Bassebo ne bannyabo abatuuze baffe abalungi, nsaba mukkirize tutandike nga bwe tulinda Maama Shakur ne Kyako n'abalala banatusanga tukola ki? Twogera. Nze ne famire yange tubayise nga tuzze kubeebaza. Mwebale kunsabira nti abasawo basobodde okunzijanjaba n'enkomayo waka, era n'okubasaba ekisonyiwo mutusonyiwe. Mutusonyiwe olw'embeera gye tubadde tweyisaamu. Era twebaza mwenna naddala Mwami Njoba okulembera mu banno okulaba nti onzirusa mu ddwaliro otaasa obulamu bwange. Ngate mbadde nkuwalana naye notagamba nga gwe kiri nti obadde ompalana ogaane okuntwala mu ddwaliro nontwala mu ddwaliro. Mwami Njoba webale kubeera na mutima mulungi, omutima
ogutakuma mpalana nga nze bwe mbadde nkola mwebale nnyo webalire ddala era nafunye okusomozebwa kunene nnyo ku kikolwa kye waakoze noonya ekyokukola okulaba nti nkola ki nange nkola ekintu nga kyewakoze sikiraba okujja kukusaba mutusonyiwe so nze ne famire yange tubayise kubebaza mwebale kutaasa bulamu bwange mwebale nnyo mwebalire ddala okujja kuma ne mukyala wange ayinza okuba nga alina kyayongirako naye ng'ensonga yakwebaza mwebale bannange bali nnyo mwebalire ddala bannange nga tubawalanye naye mmwe ne mutatufaananya mitima tubakoze buli muze omubi naye ne mutatuddiza osanga abantu abalala empaana ne bagikuza ne musanga ng'olusuku balusayo ndi ku ttaka ennyumba nga bagikonyekonye olusi n'okutugira mu petroli n'etwokya bannange temukikozeeko bannange mwebale nnyo mwebalire ddala oyinza n'okwekanga ng'eyo ttanka bagirinnye ne bagiwamu obuto ne batutta ne tusirikka bannange temutufaananyiza mpisa mwebale nnyo mwebalire ddala batuuze bannange mwenna abaliwo ne ku lwa bannaffe bonna abataliiwo omanyi bayibuli egamba nti okuddamu n'eggonjebwa kukakkanya ekiruyi bannaffe baba nga basazeewo okwetonda ate ng'empalana be baagitandika mu lubereberye kati ku ssaawa eno nga bavuddeyo beetonze ffe baani abatabasonyiwa kati nze ku lwange nga nze omuntu omu ekituufu nze nali nabasonyiwa dda era nakati nziramu kukyasanguza mu maaso gammwe ne mu maaso g'abatuuze nti nze mbasonyiye nze bamubanga mwetunze nga mutegedde ensobi zange nsaanye atabasonyiwa mbasonyiye batuuze bannange nange mbasonyiye tulabirawo mwebale tusonyiwa kakati nga bwe mutusonyiye nyina ekirala era ekinumya omutwe kyekya muwala wange Natalia nga bwe mumanyi nti mbadde n'obusungu bungi n'omutima omubi muwala wange yafuna olubuto ne mugoba wano kakati nsaba omu ku mwe yena abasoose omulabako amugambanga nti namusonyiwa era akomayo waka era n'oyo omusajja yena gyali eyamunfunisa olubuto era naye musonyiye era Natalia waddembe okoma wano waka naakola kinabeerawo si nsonga oba wendi oba siriwo oba ndi mulamu oba ndi banafa tiwali buzibu ajjanga nakola kinabeerawo ekirala omwana yabula n'olubuto kati simanyi oba yaluzaala oba taluzaalanga simanyi naye bw'aba yaluzaala oba yazaala mwana muwala oba mulenzi tekirina buzibu nze nga jjajja w'omwana oyo mubudde mu manya gange omwana oyo ye Gatonnya Junior bw'ajjanga n'omwana oyo nga wende oba siriiwo mumugambanga nti omwana oyo gwe yazaala ye Gatonnya Junior mwebale nnyo mwebalire ddala kati nga buli omu basonyiye muno tukolewo akantu kabeere nga akabonero kalaga nti ddala buli omu asonyiye mune mu mazima so twandibadde tufuna bakuweererwa amazzi naye nga kingenge tubadde nti embeera tinaba bulungi twebwe mu kifuba okulaga nti buli omu asonyiye mune mutima obulungi tewali buzibu mweba nsonyiwa nawe bwe bali munna njuba
bino bye tufiirwa okwewalana. Kale sebo. Olaba Katonda batukoledde ekyewunyo ku kyalo kya Mpisi. Kiti ate. Mwami Gatonnya n'asala wajja atwetondera? Yasaze wajja atwetonda. Anti olaba obuwanguzi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya Kapa. Awange ndesa amawulire gati. Njuba agambye tukole pati. Pati eyaki? Okusinziira Katonda kyakoze n'akoma ku mutima gwa Gatonnya. Kati Njuba agambye tukole pati nga twebaza Katonda ku ekyo kyakoze. Era ffe tuvudde eri nga tumaze okweyama. Kati gwogenda kuleeta kikulu ku pati. Nze neeyami okutyaba enku olunaku olwo zinaamala omukolo. Ne neeyama okukima amazzi aganaamala omukolo n'okusaavinga paka omukolo lwe gugwa. Awono ate gwogenda kuleeta ki? Nze ngenda kuloota enkota z'amatooke 10 n'ebinywa by'endagala n'ebikolokomba awo pate nga tetugimaze. Nze nange nvudde eri nga maze okweyama. Enkoko 10 ne puleeti za soda ezo 5. Awo pate tugimaze. Kyawedde edda. Annaye mwebale. Kale. Kakati njagala okubeebaza. Mwebale ekolagana nange mu mbeera ennungi gye tubaddemu emabega ey'empalana. N'okubeebaza okusigala nga mukolagana nange mu mbeera ey'obulwadde ne mutanvaamu. Mwebale. Mpozi njagala kubategeeza nti nagula ekibanja ettaka ddene nga liriko n'ennyumba yaako era nga nayo nnene. Bwe naaba mponye nga nteredde bulungi nga nfunye ku maanyi nja kubatwalayo mbalambuza ettaka mulirabe n'ennyumba mugirabe. Wano tugenda sengaawo tuveewo tewakyali waffe. Ogambe tugenda kuvaawo? Tewakyali waffe? Wani? Kyentegeeza nti kati wafunda tetujjaawo, tetusobola kwegazanyizaawo bulungi. Ensonga ey'okubiri n'embeera gye tubaddemu ey'empalana ne baneiba. Weewaawo wadde twetonze naye nze mpulira okusoola mu maaso gaabwe sikyasobola kubeera nabo. So tulina okusenguka tugende tubaviire. Kati wano tugenda kukolawo tutya? Wano tugenda kufunirawo omuntu atwalewo apangiseewo. Tufunemu ssente. Naye taata, essaawa zino lwaki tulutwala yeeyo gy'ogambye gye wagula ekibanja n'ennyumba ne tutegeerayo? Batwale ddi? Leero. Ekibanja n'enju yaako nabigula wala. Sisobola tambula kati kutuukayo. Mbasaba mugumikirizeemu ennaku nga 2 oba 3 nja kuba nfunye amaanyi agatambula. Nja kubatwalayo mukole ki? Mubirabe, mubirambule. Kiki? Akantu kansimbye mu kifuba. Mpulira akantu kansimbye mu kifuba. Magezi tetya kumazinya.